ono omuntu asookedde ddala mu byafaayo by'ensi yonna okuwona kansa w'obwongo. Toseguka ndukuviire ku ntono. Bannasayansi bwazizza kumunyoolwa essanyu oluvannyuma lw'okujjanjaba omwana myaka 13 alwadde ng'atawanyizibwa ekirwadde kya kansa w'obwongo n'awona. Omwana ayingidde mu byafaayo by'ensi yonna ng'omuntu asoose okujjanjabwa era n'awonyezebwa kansa w'obwongo muyite Kkookolo. Omwana ayogerwako nzaara y'eggwanga erya Bubirigi oba giyite Belgium era nga yazuulibwamu ekirwadde kino ekya Kkookolo nga wa myaka 7. Mu kaseera kennyini we baamukeberera kwaliko n'abaana abalala abawerera ddala 7 era nga bonna baazuulwamu ekirwadde kino ekya Kkookolo ku bwongo. Bwe batya abasawo abaana bano bonna baabateeka ku ddagala kyokka omwana mulenzi ono ye yekka yasobodde okujjanjabwa n'awonera ddala newankubadde nga tabali 7 bakyali ku ddagala. Omwana ayogerwako era nga ye muntu asookedde ddala mu byafaayo by'ensi yonna okuwonyezebwa kansa w'obwongo amannya amanyiddwa nga Lucas era nga ye ne bazadde be baava mu ggwanga lyabwe lino erya Bubirigi bwe batyo ne boolekera eggwanga lya Bufalansa okugenda okujjanjabwa kansa w'obwongo. Okusinziira ku dokita akuliddemu ekibinja ekibadde kijjanjaba omwana ono, Dr. Greer agamba nti tewali nnyo bukodyo bwe bakozesezza wabula ng'omwana ono bwe yazuulwamu kansa baamuteeka ku ddagala era nga nga alimira bulungi. Dr. Greer agamba nti obutafaali obuli mu mubiri gw'omwana ono bwandibanga bwasiima eddagala lya kansa lino ng'oba oli awo y'ensonga lwaki asobodde okuwonera ddala obutasigaza yadde ttondo lya kansa mu bwongo bwe. Nga kale dokita agamba bagenda kwongera okwetegereza obutafaali bw'abantu be baba bazuddemu kansa n'eddagala lye babawa oba nga obutafaali bw'emibiri gyabwe buba busobola okusiima eddagala lino okusobola okuwonyezebwa. Lino no mu ngeri y'emu okusinziira ku bannasayansi libeera suubidde neddala nti kati kino kiyinza okuwa abakugu entandikwa y'okukola eddagala eriwonya kansa nga basinziira ku butafaali obuli mu mibiri gy'abantu era nga bagamba osanga omuntu anaawona n'awookera wa Kkookolo oba muyite kansa. Omuntu okuzuulibwamu kansa w'obwongo asooka kulabwa ng'alina ebizimba ku bwongo bw'atyo n'afuukira ddala kansa.
98.8 CBS FM.